bw'abadde afulumya ebyavudde emigezo bya siniya ey'omukaaga ebyatuulibwa omwaka oguwedde ateekerateekera ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga UNEB Dan Odongo ategeezezza ng'abayizi abaatuula omwaka oguwedde omuwendo gwabwe bwe gwali omungi bw'ogeraageranya n'emyaka emirala bwe gizze giba. Omwaka gwa 2024 abayizi 14884 be basobola okutuula ebigezo so ng'omwaka oguwedde bali abayizi 165,172 ekitegeeza nti abayizi 20,288 be beeyongeddeko omwaka oguwedde. Ku baatuula ebigezo abawala bali 7,12374, abalenzi bo bali 9,12798. Abayizi abaliko obulemu abaatuula ebigezo omwaka oguwedde bali 540, abawala 274, abalenzi 266. Abali munda mu makomera ag'enjawulo bali 7, abalenzi 66 n'abawala 4. Okusinziira ku Odongo omwaka oguwedde abayizi bakoledde ddala bulungi nga ku muwendo gw'abaatuula abayizi 6,896 bafunye principal passes 3, abayizi 4,485 bafunye principal passes 2, abayizi 3,11838 bafunye principal pass 1, abayizi 1,872 bafunye subsidiary pass so nga abagudde bali abayizi 1,891. University admissions to degree courses have up to now been considering 2 principal level passes as the minimum requirement. If this consideration is maintained, 113,290 or 68.6 will qualify to be admitted. Agamba nti obutaawukanako na bulijjo abawala bakoledde ddala bulungi okukira abalenzi nga bafunye principal pass 3, abawala bali ebitundu 4.6 ku buli 100, abalenzi ebitundu 3.5 ku buli 100. Abafunye principal pass 2 abawala bali ebitundu 2.8 so nga abalenzi bali ebitundu 2.5 ku buli 100. Abafunye principal pass 1 abawala bali ebitundu 17 bo abalenzi ebitundu 2 ku buli 100. Abafunye subsidiary pass bali ebitundu 8 ku buli 100 so nga abalenzi bali ebitundu 12. Abagudde abawala bali obutundu 8 so nga abalenzi abagudde bali ekitundu 1 n'obutundu 4 ku buli 100. The upper levels of 3 principals and 2 principal passes are higher, while percentage passes at the lower levels and failure rate among the female candidates are lower than for the males. Olw'okubanga amasomo ga sayansi gavumenti gataddeko nnyo omulaka mu myaka 5 egiyise abagasoma beeyongedde nga basoma okubala mu 2020 bali abayizi 3,557,725 so nga mu 2025 babadde abayizi 7,132. Abakula physics mu 2020 bali abayizi 1,343 so nga mu 2025 babadde abayizi 2,132. Abakola chemistry mu 2020 bali abayizi 1,739 so nga mu 2025 babadde 3,734. Abakola biology mu 2020 bali 1,558 so nga gutuukidde mu 2025 nga bamukola bali 3,056. The entries for the other science subjects have been steadily increasing. That of physics has been fluctuating, but the trend overall is also increase. Babayizi abaliko obulemu abaatuula ebigezo 540 abafunye principal passes 3 bali abayizi 268, abafunye principal pass 2 bali abayizi 1,009, abafunye principal pass 1 bali 92, abafunye subsidiary pass bali 57 so nga abagudde bali 12 nga n'abataakola bali 2. Abayizi abatudde siniya ey'omukaaga nga bali mu kkomera ebigezo babiwuuse buva nga ku bayizi 7 abafunye principal passes 3 bali 31, abafunye principal passes 2 bali 15, abafunye principal pass 1 bali 16, abafunye subsidiary pass bali 4, abagudde bali 2 n'abataakola bali 2. The 4 of them who sat have passed the USCE examination and received certificates, while the males 64 of them, and the other 2 were absent, and the other 2 did not make it.
Ebigezo ebisinze okukolebwa omwaka guno kuliko ekyokubala, agriculture, geography ne economics, so ng'era abayizi bongeddwa okukyusa engeri gye badde bayitamu biology, literature, kyokka ng'essomo eryakoleddwa bubi omwaka oguwedde kuliko erya entrepreneurship, CRE, fine art ne physics. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.